kambagambe nti system y'eggulu eba ya settinga dda system ya ku nsi buli muntu yenna aba avudde mu ggulu ng'oli ku nsi oba ne mission yo ensonga leero ngenda kunyonyola Ibrahim yindako anti nze buli kyoyogerako nfunawo ekibuuzo buli muntu ali ku nsi kuno aniigiina Katonda amukolerako programu ye nekyaliba manifesto gyalitambuza wano ku nsi ya wekito wekiri bateeka nkubuuze bajjajjaffe abeddedde abaafa nga zino enzikiriza n'amadini teganajja mu Uganda bo bagendawo ekyo kintu eyo topic mpanvu eyo topic ki bagenda mugeyenda nedda waliwo abaali nga tebasamirira nga bakkiriza mu Katonda weggulu nga amadini gano teganajja abo abaatusooka bayambala kituufu ekibuga wekiba kyeggulu kiri very good city kinyuma kubeeramu kisikiriza kwegamba osobola n'okikolerera nogamba kankolere singa Mukama akyusamu katono bw'otyo mu nsi y'omwoyo n'okirabako osobola gamba nze sijja kubeera nga nkolerera bintu birala kankolerera ekibuga kino ekyeggulu ekibuga ekyo kye nagendamu nensangamu ebika by'aba Isirairi abaafa edda era baba bakulaga this side eno Reuben eno Gundi eno esi eno Yuda akola mu kusinza n'okutendereza bingi departments kusinzira ata mwabo bennyini mu bika abo bennyini abakkiriza batambulira mu Katonda mwewe bika era mulimu abajeema bazikirizwa bali wa Sitaani. Export TV to the world. Nante tukomyewo ne Musumba Edward twongereyo we twakoma. Topics nyingi je tujjogenda nga twogerako weewaawo ogugwo gwakulaba. Embeera si nnungi naye tujagenderawo. So tuli ku Ubuntu kifo kirungi nnyo kyenjegesa amaaso obudde buno osobola okujjawo n'opangisa room n'osulawo n'okolerawo byoyagadde ebisulo byabwe birungi kosa n'ebifo ebisanyukirwamu nga sauna massage ate balina conference osobola otegekera kosa namwe abaagala okukola birthdays jangu ogula ebyokunywa bakuwa ekifo otegeke party yo embeera etambule bulungi. Musumba Yesu yeebaze. Amiina mukwano Mukama yeebazibwe. Bigenda bitya? Naye saafuga mbadde mu kusaana okusiiba sofa kati nakatambula myezi 3 nsiiba era paka omwaka nga guweddewo kubanga nina mission zirina okwakompulishinga kuyita mu kusaana okusiiba n'okusabira abantu munaisi tova eri ng'olidde gumerego nti otandike kusabira abantu olira kati abangamba nti ngeze naye ndabirawo nga ngeze naye amazima mbeera mu kusiiba n'okusaba kwegamba Katonda ampa mmere ndya mmere y'omwoyo okusiiba kugeza tuma mu kusiiba gundi bamada abali mu biyumba ma big up ambamanyi basiiba bulungi kirungi nnyo okubeera ng'osaaba kubanga ng'osiiba Bayibuli egamba Yesu yagamba nti omuntu tabeerawo ku lwa mmere yokka naye n'ekigambo kyakala n'ekirala nagamba waliwo ebitavaawo okujjako ng'osabye n'osiiba. Bambulizeeko. Mukama yeebazibwe abali eyo abali Canada abali USA UK Saudi Dubai Uganda Kampala abantu bonna kwetooloola ensi abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kwebaza omukyala bamuyita Mama Belinda ali UK yansindikira ekirabo nekituuka mu ofisi yange yansindikira robot eyo yavudde US yava UK London nyolozo ogitwala Mama Belinda nasobola weereza kati n'engato nayo ginyambule kale n'engato naye yava Mama Belinda mulinze tandaba tugambe yetandaba nze ngamba nti abantu awulira ng'ayagala kuwa omuntu ekirabo si kyabwa Sitaani. So really omuntu balina okumwebaza ng'akoze eki obulungi. Mukama akutuweera omukisa ekyo kiwedde. Tulina crusade
crusade eno banaye mujje tuweereze mukama crusade eno already yeetaaga kusasula ebyuma zena bagamba ffe tukola eggulu likulinze kubanga okoze mwaka mulamba olina okuwagira obakabaka bwa Katonda bugwewo mwaka gugwewo nga nawe eggulu likuwandiise nti wasindika ssente ne zibulira enjiri abantu ne balokoka abalwadde ne bawona. So crusade eno egenda kuba mbikaawo expo tugenda kuba nayo kubanga sobola kubeera ne expo nembali ne basuza enjala balina kulya pooko kubanga bo tebasiiba balya ate ono mumanyi byalya kati n'ebyanywa. So bingi bye tulina okutegekera eno crusade nga bw'otegeka mbagayo n'embaga ya Katonda nayo gikole ki kubanga eno yo tugifunamu buli bwo abantu balokoka eggulu liwandiika. Tulina channel yaffe yenjiri bagita Heaven Melodies channel musobola gendayo ogiwandika mu capital letter togiwandika mu small Heaven Melodies channel ojja kulaba crusades genda mu videos tappinga okirire wansi ojja kulaba ebintu byetukola byetuze tukola crusades zetuze tukola byonna twabiteeka bibeerayo. Mbagala nnyo banaye mwebale nnyo ddala abali mu kusaba n'okusiiba tweyongere mukama agenda akola mukama akumpeera omukisa soda webale nnyo okubeera mukwano gwange. Amaberinda muŋŋambire teyennamba eri wakati 0770 944 266 ya Export TV eri mu kusonda gula kamera bwaguuga agenda awulira kubanga nze wonna wembeera aba abiwulira era nebaza mukama ku response y'ebisyaga tujja kudda nayo next week sikati kubanga ffe wano twogera Katonda byantumye byembadde nsabira bantu bangi bankubidde ku bisyaga ne baŋŋamba go ahead obirwanyise. Yes, so olinyirira eddembe ly'obuli tuveeyo kati tugenda kumulamwa. Omwami aŋŋambye olwaleero kkiriza akumanyise ku kibuga ekitukuvu Yerusaalemi. Ndowooza bufunawo otandikirawo nze nange naafunawo entandikira okubuuza ebyange. Tugenda tandika mpolampola ekibuga Yerusaalemi kyavaawa wekityo mu kusooka Katonda yatuma Ibrahim yamugamba ave mu nsi yewaabwe agende mu nsi gyagenda akola ki va mu nsi ya nnyo ogende mu nsi gyengenda akulaga. Ibrahim nawuliriza ddoboozi lya Katonda kubanga Ibrahim we yali awo ewaabwe baali basamira baganda be baali baki basamize nga bali mu byakika. Ibrahim ye n'agaana kugoberera byakika nagoberera Katonda. Katonda bwe yamulaba n'agamba ono ye muntu wange kambagambe nti system y'eggulu eba ya settinga dda system ya ku nsi buli muntu yenna ava avudde mu ggulu ng'oli ku nsi oba ne mission yo ensonga leero ngenda kunyonyola Ibrahim indako anti nze buli kyoyogerako nfunawo ekibuuzo buli muntu ali ku nsi kuno aniigiina Katonda yamukolerako programu ye nekyaliba manifesto gyalitambuza wano ku nsi wekityo bwekiri. So Ibrahim nawuliriza ddoboozi lya Katonda ate kyewunyisa abali basamise be bagamba nga oyo oba alinyiddwako mandwa ki baganda be kati Ibrahim n'asiibula n'agenda. Katonda gyakoze eki Ibrahim yali tamanyi kibuga yali tamanyi ensi gyagenda naye ng'atambula kusinziira Katonda wakola ki bamudirectinga. Kino nga kansomeseko abantu nti woba ng'okyali ewammwe olwanirira ttaka ly'ewammwe oli mu kulwana n'abataata bo n'abakimbu olwanira ettaka oli mu kufa n'eddogo n'ebiki n'ebitaliimu vaawo genda onoonye ki Katonda kiyakuyitira ogende okole ebibyo ove mu kavuyo k'okufa ng'okyali muto. Ekyo kiwedde sigamba gwe kakati kati Ibrahim yalwanira busika amafuta gakulukute kakati Ibrahim n'atambula n'agenda bwe yali ng'agenda Katonda ng'amulagirira
paka bwe yatuuka mu kifo ekyo. Story yonna mugimanyi kubanga bwe tudda ejja kutusumbwa, ejja kuba mpanvu. Pita mu bimpimpi. Kati Ibrahim n'atuuka n'atandika kusetolinga. Kitegeera tulabira ddala nga mu Genesis 1 nga Katonda ajjayo alabikira Ibrahim, naye Ibrahim nga talina mwana. Katonda nga beera musuubiza nti abaana bo bagenda kubanga munyenye, tunula waggulu nga bw'olaba munyenye egyo gyonna abaana bo ensi bwetu bagenda kujjula ensi. Kitegeera kati nga ye Ibrahim ye ng'akkiriza oluusi n'okukkiriza kwe kwali kubuukabuuka nga tabikiriza kubanga ng'alaba Saala akuze ate tanazaala. Kitegeera kwe Saala kwekola ki, kwekola olukujjukujju n'agamba Ibrahim weebake ne mukozi wange kubanga tetujja kaddiwa nga tukoze eki nga tetulina mwana. Kati Ibrahim kwe kuweebaka n'omukozi ne bazaala omwana. Kati tuba mu process nti Katonda, ekisuubizo kya Katonda waba kusuubiza talimba oba mu myaka ki. Omwana bamuzaala, omwana n'aleeta kavuyo webito nga mubimanyi mu Bible. Ekyo ne kiyita Katonda bwe yatuuka ekiseera kituufu ng'agenda kuwa Ibrahim omwana ne Saara, natuma abamalayika owa Ibrahim. Story eyo mugimanyi bulungi. Bamalayika bamala kulya ne balagula ne bagamba Kaano genda kuzaala omwana. Era mu biseera ebyo Kaana yali myaka 9. Naye Ibrahim Kaana yaseka busisi kubanga yali mufumbiro, yali tatudde eno mu ddiiro, naye ng'awuliriza ng'akeneka emboozi. Omanya abakyala abagezi olowooza nti yavuddewo muli awo muli mu kumugeya, kumba akeneka. So Saara bwe yaseka, naye bamalayika nga bwe bagamba omwana Saara n'afuna olubuto n'azaala omwana bamuyitaani Isaaka. Mbadde manyi tomumanyi. Kakati Isaaka oyo n'agenda n'atandika akula. Mubimanyi bulungi era Katonda still asigala testinga Ibrahim. Lwaki? Nti Katonda already Ibrahim eri mu nsi y'omwoyo yali gyali. Kitegeera kati ng'alina okujja mu nsi yabuliwo akole kusinziira Katonda nga bw'ayagala, azimbe eggwanga ddonde kusinziira Katonda nga bw'akola ki, nga bw'ayogoya, nga bw'ateeseza. Bye bino by'owulira Saala nti ebikolebwa mu ggulu leka bikolebwe ne kuki ne ku nsi. So Ibrahim n'azaala omwana oyo Isaaka. Isaaka mumanyi bulungi yajja n'akula. Awo mu kukula nga tanakula Katonda n'amugamba, najja n'agamba Ibrahim ng'amutestinga okukkiriza kwe nti kakati njagala okwate omwana w'oyo omuteeke ku kyoto, njagala omumpe nga sadaaka. Ibrahim n'agonda n'agenda n'awaayaani Isaaka, naye abagenda kumutema Katonda n'amukwata omukono n'amugamba, mwana tomutema, nkitegedde nti onjagala ate olina okukkiriza. Kati ndiga yiiri gy'oba okola ki, gy'oba otamu. Kati Isaaka yakulira wano bamuteeka mu kyoto, bali bamuteeka mu maaso ga Katonda. Jjukira bw'obeera ku kyoto nga sadaaka tebakuvuunika, otunula waggulu. Kati awo Katonda na blessinga Isaaka ng'akyali muto. Isaaka n'akula bw'atyo. Bwe yakula n'azaala naye baana bameka? 2. Bwe yazaala abaana 2, mu baana abo 2 kusinziira omu yali muyizi, omu yabeeranga awaka ng'akola emirimu gy'awaka, bamuyitanga Yakobo. Yakobo ne muganda we. So ne babeera awo mubimanyi ebyaliwo. Yakobo bwe yatwala omukisa oli ng'agenze mu nsiko okola ki, kuyigga, kuleeta ennyama. Isaaka na blessinga Yakobo. Maama wa Yakobo namugamba, vaawo wano ogende. Kunda wanajja wanagenza ayinza okutta. Era bwe kityo bwe kyali, Yakobo n'agenda. Yakobo bwe yagenda eyo n'atuuka n'akola owa kojjaawe. Naye enkola ya Yakobo yali ya njawulo. Bwe yakwatanga yagendanga kulunda, ebisolo byeyongeranga speed ne bikula, ekisibo ne kikola ki, ne kikula ne kiwera. Paka abantu batuuka ne ku kyalo ne bakwata ki, ne bakwatibwa tima, bayita tima nugu. So ekiseera ne kituuka
Labani nakwatako mugabo gwe gwa Yakobo namwawulirako namwako ntono naye mu kiseera kitono buno bwe yamuwa byonna ne bikula ne bisinga kumpi ekisibo kya Labani. Omukisa gwali ku Yakobo gwali munene. Kakati era tugenda kuleta topic tulage nti emikono gyo gijjuddemu ki okitegeera kubanga there is what we call power and authority. Njabinyonyola eyo maaso. Kakati ono Yakobo yalina omukisa mu ngalo ze. Bwe yabba obubyazo. Nedda teyagubba gwali gugwe. Yabba. Nedda anti mwe mwamanyanga mubbi. Ekitegeera kubanga osobola kubba mukubba we buti Isaac yali asobola kutegeera nti ono mwana ali mukola ki ali mukunziba muri ali muzibe ono yesibye ebyo ya spiritually yali asobola kiteese singa Katonda yali asazeewo okitegeera bano baana balwanira mu lubuto nga bagenda afuluma gundi Yakobo yasooka munne naye munne ye yali mukulu okitegeera story mpanvu saagala gendayo nnyo kati Yakobo nze ndi mukunyonyola ku Yakobo just story ngeri gyeyina okubeera nebiki kusinzira bye bandaga kati wetutuuka wano Yakobo n'abeera n'omukisa Yakobo n'ayagala kuwasa kati bwe yayagala kuwaseera ne bamugamba nti ogenda kola myaka 7 tukuwe mukyalawo Rachel era bwe yakola kwolwo ekiro bamuwaamu kicupuli ne bamuwaamu Leeya lunaku lw'okuwasa kiringa nga gwe ogenda kwanjula naye nze ogenda nange mbandaba tebasobola mukukyusiza olira kakati wetwatuuka ono Yakobo n'agumira Leeya n'agamba nze njagalani Rachel ne labana nadamu namugamba bwoba oyagala Rachel ogenda kuddamu okola emyaka meka 7 gye myaka 14 Yakobo n'akkiriza n'akolerera paka omukyala gwe yali akola ki ayagala n'abeera na babiri ekitegembe guno mu bigaana anti oli bamusiba ekintu kitali kikye kati naawe osobola kubeera eyo ng'olina Leeya nga tolina Rachel nzikiriza wafuna okubiri nengattako nedda kuba kakati nzo okubanga nange nafuna naye nga bansiba kicupuli no musooka kusetolinga nono Leeya nkola emyaka 7 ne mugattako okubiri nedda sebo kitambula nedda sebo lwaki ennono zimwe ez'abajjajjaffe muzijjawo ezemu ne muzireka ogambye ennono kuba kati ebyo byonna byetunyumya tuli ku nnono tuli mu kujja mu mulembe gwa Yesu bw'oba osaba Katonda abajjajjaffe Ibrahimu Isaaka ne Yakobo sebo tugenda kujja mu mulembe gwa Yesu era linda ku opapa njagala emboozi eyo gituuke mangu ku Yerusaalemi kozi kakati bwe tutuuka kale awo amaze kuwasa ne tutuuka nti ono ayagala kuddayo Yakobo n'ebyobugagga bye n'asimbula akole ki agende kati Yakobo aba agenda kwolwo n'agamba naye sijja kusala wano paka nga Mukama ampadde ki omukisa n'asimbula abakyala be n'ebintu bye n'abaana be bonna ne bakola ki ne bagenda Yakobo n'abeera awo ekiro n'alinda Katonda malayika wa Katonda najja ne batandika kulwanagana ne malayika wa Katonda Yakobo kyani kya Yakobo kyani kya malayika kyani kya Yakobo kyani kya malayika kyani kya Yakobo kyani kya malayika budde paka ne bugenda kutuuka nga bugenda kola ki kucha kati nga budde butebugenda kucha nga tebunabacha malayika yakwata Yakobo ku mbalakaso n'aginyweza embalakaso bwe yaginyweza Yakobo n'awoowoola embalakaso bino bye tusoma ogenda mu Genesis 3:2 embalakaso ye yawula wano ekiwato ye mbalakaso kati naawe olina embalakaso oyo serina mbalakaso malayika wange atanabagikwata mbalakaso ffe waffe tugiyita enyugunyu ate mu luzungu nvaako saasoma oluzungu nga telufuumuse leero yes so namukwate embalakaso n'aginyweza
Yakobo n'awoola n'agamba malayika n'uwonyiga otya mbalakaso yange sigenda akuta. Embalakaso yamuluma Yakobo n'asigala ng'anywezeza malayika nga beekuba bikonde byennyini biri tolowooza nti bya mangu okitegeera kuviira ddala ekiro tugenda tuuka emambya yange esala. Malayika bwe yalaba nga musajja alemeddeko aganye n'agamba ye kiikyo n'amubuuza erinnya lyo gwani. Olwo tuli mu Genesis 32:28 n'amugamba yenze Yakobo nga Yakobo bakyamunywezeza mbalakaso n'agamba yenze obanga bakunywezeza wano oyogera yenze Yakobo. Kakati Yakobo n'akola ki? N'agamba ono malayika n'amugamba okuva ne lwaleero tokyayitibwani Yakobo, kati yegwe mukisa nkuwadde omukisa ate erinnya lyo likyuse yegwe Isirayiri. Eri eggwanga Isirayiri litandikira wano ku Yakobo kati tugenda mu kibuga kitukuvu kubanga kibuga kitudde mu Isirayiri mu nsi present day Isirayiri. Yes. So we yamala n'amuta ne beeta malayika namugamba nze nta emambya ekoze eki esaze. Bwe yamala bwe baamala ne Yakobo munaye namuvaako kasita bampadde ki omukisa. Yakobo ne bagenda ne batandika kati gwanga Isirayiri litandikira ku Yakobo yatandika eggwanga lyaki lya Isirayiri. Lwaki mbagamba nti jjajja wabukkiriza omuzukulu we yatandika eggwanga ki Isirayiri. Kyengezaawo kubagamba nti buli kintu kyonna Katonda bwabanga kitadde mu system bwe kito bwe kiba bwe kirina okutambula. Omuzukulu yatandika eggwanga Isirayiri. Yes. Muzukulu wa Ibrahim. Yes. Mutabani wa Isaaka. Kati eggwanga Isirayiri litandikira awo ne likula n'azaala abaana be ebyo mubimanyi bulungi. Mwalimu Yusufu yalootanga ebirooto abaana banne ne bamujerega ne bamuvuma sekalootera. Era naawe nga wooloota ebirooto kati abantu ne bigamba ne bakuvuma ne bakujerega ne bakwatirwa obujja ku lw'ebirooto ebinene byokoze eki. Nga ndose ebirooto ebinene tebituukirira nze nereva ku birooto ekiseera tekinatuuka gundi ebirooto nga natandika dda. Waloota kisoko gwe buli kyomanyi kirungi nali kirooseeko nekyokuwasa wali okirooseeko bulungi buli kimu naye tomulabanga. Kugambye buli kimu kiroose sente nzikutte ennyonyi nzivuze nenze gwolaba biga ale birooto toba asinyumya birooto. Naye kati all in all Yusufu ebirooto byatuukirira. Maybe ndowooza ku mulembe gwabo kyo kyali kyanjawulo mu kuguno ogwaffe. Sebo ogwaffe webako olowooza amandaazi otuukira mu bakuli y'amandaazi. Waloota ng'okoze TV era yino tugituddeko. Gundi ebirooto bingi byendoose nze n'ennyonyi nali nzivuze mu Amerika eyo nali nfuddeyo gwa. Ojja genda mukwano gwange oli nange bannaaye. Twemulugunya Katonda lw'ebirooto bigenda atuukirira. By the way, waliwo kino kankibuuze ku lw'abannaffe naddala bali mu nsi. Bomba musaba olusi bajjajja bamu abo mutera obba mentioninga Katonda abajjajjaffe Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Nemuba niye kituuka ku mmwe bajjajja bammwe abeene ensi yammwe bye muzaalirwa namusindika omuliro. Lwaki muwa ekitiibwa bali abali abammwe ne mubawazi fire mubasindika mu nsenyi enkalu. Kati gwani agaana Katonda atani amuganya kubanga bw'ogamba nti bali bajjajja tobaagala ate lwe lunyiriri Yesu lwe yavaamu kati gw'oyagala ate odde mu bajjajjabo. Abajjajjabo babadde basinza emizimu kuva wansi basinza emisambwa basaddaaka abantu. Lindako bwe bafa nga balokole oyo aba akoze ekikanga kya Ibrahimu nga luli we nkugambye Ibrahimu naye yali alina ekika kye naye Katonda n'amukutulayo ku kika kye. Waliwo emizimu egy'ekika gibeera nga gikugoberera obanga tonaba gyekutulako ojja kusigala nga abajjajjaabo. Obanga baali baavu ojja kusigala mwavu. Obanga baali basezi ojja kulya abantu.
obanga bali abakunami bakunamira abantu ku masanganizira era ojja kunama kati kyovula abajjajja abo abewaffe abamu abatali balokole tubavaako. Nze nina abange balokole naye bwenkera ku makya mulinyera jjajjange Nakye eyafanga mulokole nedda mutaabuka ne mugamba asinza bya buwangwa. Kati kankubuulire bya Kaisaale biwani Kaisaale ne bya Katonda biwe Katonda. Kati gwe obanga oli ku bajjajjaabo kwata kubeeyo naye ffe tulina okwata ekkubo lyaffe longofu lya bajjajja baabali Abayisirayiri bajjajja. Ibrahimu ali mu ggulu. Nze mpulira nnyo abasajja jjaffe Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Ekirala kankutangaaze nakugamba bakusindika gwe mu ggulu ojje wano okole missoni ya Katonda nga Ibrahimu bwe yatuukiriza missoni ye eya Katonda. Kyovulaba yawandiikibwako okitegeera mu Bayibuli mu kitabo kitukuvu kubanga Katonda yakola ki yamusindika ajja amalize mission. Kakati gwe jjajjawo bamusindika ajja akole mission yadda mu kusamira wange yagikola yankuza yajja kusamira emisambwa okitegeera ati najeema. Bale kankubuuze bajjajjaffe abeddedde abaafa nga zino enzikiriza n'amadini teganajja mu Uganda bo bagenda ekyo kintu eyo topic mpanvu. Eyo topic ki nedda waliwo abaali nga tebasamirira nga bakkiriza mu Katonda w'eggulu nga amadini gano teganajja. Yes, abo abaatusooka bayambala yes kituufu abasinzanga jjajja bulamu nga bo bakkiriza nga balemedda nga kubanga edda wabangawo system za bakabaka naye wabanga abalala nga tebatambulira mu layini eyo nga basinza jjajjaffe Tonda nga basinza Katonda oyo ali mu ggulu agenda direct ewa Katonda. Batamusinza ne bafanga eddini bali eyo mu Geyeena Magombe eyo balekanira eyo ate tebamanya era bakyajja kubakima obutamanya ye Katonda tayagala kumanya obutamanya bwo gw'omanyi kyoko olina okumanya kyovulaba ne ku kyano wano waliwo abatamanyi waliwo n'abamanyi kati abatamanyi abagala kumanya bagoberera. Nsikiriza nti edde lyabasinza ngono Katonda gulwatuleetera balinga jjajja Tonda lekatu jjajja bulamu negwe ebyo bintu obijjawa kyeneebuuza mwana gwe lwaki olemera ku bintu ebyo nkyaza wano ne muŋŋamba kati nga gwe oboze wano onyumiza Katonda bwe nfuna mwakkirizira mu jjajja bulamu mubuuza gwe wayo jjajja bulamu ani yamutonda ye Katonda ng'ate bagamba bo nga bakayana anti kati wenfuna sayidi ezze okujeema kintu kinene nnyo. Ojeema ekintu ky'omanyi ojeema ng'omanyi nti kino in fact ogenda misambwa era ojja kumanya nti ngenzeewa oba otegedde n'obwongo bwo buba butegedde nti ngenzeewa wa sitaani kati tumanyi omanyi kati mmanyi naye bali bamanyanga ono Katonda mu generation zonna aleeta abantu asitula mu mirembe kati ngaffe atusitulira mu generation eno ya Yesu kubanga n'abajjajja baffe bamu babadde mu generation ya Yesu naye bali tebamanyi enjiri yali ntanavunibwa mu Africa ekyo kyo tekisalira mu musango kasita bw'obanga wali omanyi Katonda nga tosamira nga tokola ki naye ng'osaba Katonda ali mu ggulu uje bali abali bakikola era bali mu ggulu. By the way n'abasamiza abakkiriza mu Katonda era kugamba lino eddagala lyenkuwadde Katonda obwakkiriza ogenda kuwona. Soko tuveeyo eyo leka abantu basomese Yerusalemu eyo topic ogirese ate mwe gye tuddamu Yerusalemu ekibu tubadde ku Israeli bwetu bwe yakula netandika kwezimba era mu kuva Israeli kuva eno mu Israeli okuva eno mu Kanani kugenda Egypt yali plani ya Katonda ng'ayagala kukunguntamu abantu abamujeemera okitegeera ng'ajjamu abo abantu abakola ki abajeemu kubanga bano kuva wano kugenda Israeli wali watwala just few days si myaka ng'ana gye batambulira muki mu ddungu okitegeera Katonda ayina plani nnene mpanvu
mu bulamu bwo nga gwe wano oli mu kubonaabona olabira ddala nga oli mu kola ki kubonaabona kakati naye ng'alina pulaani mu maaso awo gy'ayagala kukolera kati bwe tutambula kati tubuuse ennyo tutuuka wano nga bagenda baddayo mu nsi ensuubize bino bya Farawo byonna babiiseemu bagenze ennyanja eyawudde abalaze nti nze Katonda wammwe alina amaanyi ne bagiyitamu ne bagenda eyo bwe bagenda era omulembe mujeemu ogwali gutasinza Katonda ogwali guganye kusinza Katonda ogwo gwonna gwazikirira awo mu ddungu okitegeera nga Musa agezaho kubagamba banaye tusinze Katonda ki Musa agenda kuva ku lusozi yagenda kusanga wano wansi sister we ne muganda bakoze ennyana nga abantu bali mu kusinza ki ennyana kati ogwo mulembe ogwali gusinziza ennyana gwonna gwakola ki gwagwa ne baleka omulembe baana abato bazaaliramu then n'abalala batajeema nga Musa n'abalala nga Joshua n'abalala bebakirizibwa kuvaawo okugenda kweyongera igenda mu nsi ensuubize ensi ensuubize eyo Katonda yali ajogerako naye eyo nsi gye twali tugendamu nga musanga ekibuga Yerusalemu byonna ebyo bibuga byonna baali babiwamba abalabe naye nga Katonda alina amaanyi yakozesa abaana ba Isirayiri baali batono ne balwanyisa abakabaka bonna ne babawamba ne baddiza ensi yaabwe yes ne baddiza Isirayiri kakati mu Isirayiri mwe tusanga ekibuga kye bayita Yerusalemu eyo yemu ku Yerusalemu gye twogera eri mu ggulu ekibuga ekiri ki mu ggulu gye kiri yes kitya Yerusalemu weri n'abantu bonna abo bonna ba Ibrahimu Isaaka Yakobo bonna abatajemera Katonda gye bali mu ggulu bonna bambadde engule Ibrahimu alina engule nene nnyo ebeera eyaka wali then muwano mu eggulu lisooka Ibrahimu mu Abraham's bosom mulimu Ibrahimu Isaaka ne Yakobo bonna bafugiramu nga bano bo bafugiramu nga babeera nga abalangira okitegeera so bwekityo bwekiri bali eri system yonna nga bwe yali Katonda gye yalonda wansi gyeri gye bali abantu abo bali mu ggulu bali mu kibuga kiri eri ekyeri waggulu waliwo n'ebika nga bw'owulira ebika bya Isirayiri nga Yesu tanaba kujja ebyo bika bimu byonna biriyo ki Isirayiri abo bennyini abazuukira na Yesu ku lunaku lwokusatu n'ayambuka nabo kugenda mu ggulu abo bika ebyo gye biri eyo mu ggulu kakati lwaki ndese kino ekintu nkijje wansi nti ekibuga kitukuvu kirimu ebitundu nga bw'ogamba ekibuga kya Yerusalemu nga bw'ogamba ekibuga kitukuvu nga bw'ogamba waliwo ekibuga kirala bakiyita Yori waliwo ebibuga bingi mu kibuga ekyo mu ggulero eryokubiri binga bwe nali nkunyonyola bulungi waliwo omuntu yambuzize ekibuga ekitukuvu ekyo kye tulaba mu Bayibuli gyekiri ekibuga gyekiri kiri mu buliwo ate kiri ne mu ggulu mu buliwo Yerusalemu eri wali egundi naye Mukama lunaku lumu ajja tutwala tulambule naye kikyali kitukuvu koze entalo ku bye tuwulira ebiri mu Isirayiri ne Jerusalemu nga bw'ogyogera ddala kikyali kitukuvu kati ekibuga kitukuvu yeffe abatuukirivu ba Katonda kasolokoka wano ku nsi n'ofuuka mulokole oba ofuuse memba y'ekibuga ekyo ekitukuvu n'ofuuka mutuukirivu kasita ofuuka mutuukirivu kanyinyonyole nga tegeera Yerusalemu ekibuga ekitukuvu tekikyali kibuga kiri ekiri mu Yerusalemu wabula buli muntu kasookola obutukuvu oba ofuse Yerusalemu kubanga ekibuga Yerusalemu kyonoona era mirembe n'emirembe kize kikola ki kyonoona naye nga baddamu ne beenenyeza lw'ekibuga Yerusalemu kino ekiribwo ekiri mu buliwo yes kati n'abakulembeze abakiriko bayinza okubeera nga batuddewo nga bali bamemba ba sitaani kitegeera sinagamba kubanga Mukama tanawe kubindaga bulungi naye kyengezaawo kulaga nti ekibuga kyo kisigaza erinnya eryo erinnya lisigala linnya
nga gwe si gwe soda naye linnya ddala liri lisigala linnya eryandawula nga ogwendawula kutidde fire ndyagala bitya fire la haula kakati nze mukisa nze ndawula kati gojja kusigala nga ndawula yakola ki ndawula Daniel omwana soda soko ombuulire ndawula yakola ki nyono gwolaba interviewing eriyo balala nze nkubuulire mukama yebazibwe oyo mumutegedde abadde talimanyi enze ndawula Daniel njagala mugamba lya stan njagala mujoge nga nina ebibye la haula kakati naye soda yange tobagizanye Jerusalem kasokola obutukuvu ng'efuuka ggwe yes kiri ekibuga kyo kyafuluka ekibuga nga kyokyo kiyinza okuba nga kikola byakyo naye kasita ofuna olokoka noyingiza Yesu ng'omulokoziivo n'afuuka najja n'atuula mu ggwe ofuuka kibuga ofuuka part of the Jerusalem kitegeera Yerusalemu gye muyimba Yerusalemu ekibuga kitukuvu simanyi luyimba naye tufube tukole Yerusalemu ekibuga ekijja simanyi eggulu lemperererere wayimbanga mukwaya naye jjajja ndawulo ono fire sayiso kusinga sayiso muzukulu nsanyukidde leka tukole kakati ono bama abasumbwa busumbwi muzukulu tonsumbuwa leka tukole kakati ekibuga kino nga bwe nkibagambye nti ekibuga kino kibaamu nga bw'olaba nti ekibuga nga bugamba ekibuga kyali ky'e Kampala kyali kyokka naye kati mwafunye ebibuga birala waliwo Mbalala waliwo Masaka City waliwo Fort City Jinja City ne yaffe esinga ye Oil City Hoima mukyali bubi nnyo yakyabasinze kubanga ye Oil City eri Bunyoro omaze nokyogera abalina amafuta akati ne gagende Tanzania kakati bwetu by the way amafuta kintu kikulu nnyo mugafunamu abehoima kati ntolaba gomwoyo nze nina gomwoyo ganja uloga nagasimwa mutaka kagende Tanzania mwizo kwa mwabehoima temunatuka donywaka yadde tampeko agano golaba genetise munsi y'omwoyo naugava hoima kati kankubuuze tukugambye ekibuga kiri boss spiritual ne physical kati nago gali physical ne spiritual ninga ndaba olive oils muzijja bweru muzijja bana Isiraeli tuveyo kakati tutuuka ku kibuga kino ekibuga wekiba kyeggulu kiri very 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 good city kinyuma kubeera kisikiriza kwegamba osobola n'okikolerera nogamba kankolere singa mukama akyusamu katono bwotyo mu nsi y'omwoyo n'okirabako osobola gamba nze sijja kubeera nga nkolerera bintu birala kankolerera ekibuga kino ekyeggulu ekibuga ekyo kye nagendamu nensangamu ebika by'aba Isiraeli abafedda era baba bakulaga this side eno Reuben eno Gundi eno eno Yuda akola mu kusinza n'okutendereza bingi departments kusinzira ata mwabo bennyini mu bika abo bennyini abakkiriza batambulira mu Katonda mwebyo bika era mulimu abajeema bazikirizwa bali wa sitaani nabo basale kubona yes nabo baddeeri so bwekito bwe kiri nti wano ku nsi buli muntu bw'osala kubo n'ogamba nze obutuukirivu bwange kambukuume obulokole bwange kankole ki kambukuume kyenjagala kubagamba nti paka ku mulembe gwa Yesu mbuuse njagadde nveeri mbasime mbaleete ekibuga Yesu kye yatusuubiza ekyo kitukuvu ne nyumba ya taata we gye yatusuubiza kyevola luleda nakugamba yagamba nti ewakitange waliyo ebisenge ennyumba nyingi mansion nyingi waliyo n'ebisenge ki bingi okitegeera kangende mbateeketeekere ebifo abo bokka abakoze abo
kati we tugenda ne tuwininga emyoyo genda kubaayo ng'abantu balokoka eri wali ogwo omulimu gukubalirwako eri mu ggulu gubalo. In fact business esooka mu ggulu kuwangula emyoyo okitegeera naye ye gwe gwayogera gwatambula gwakola oba okyali mulamu oba ekifo kyo oba okiteeseteese wano nga wompulira nga bwe nzija Mukama bwe yampa obubaka obukulabula oze nga obugoberera olina okulaba nti okyuse kubanga omulembe gwa Yesu Kristo guli perfect. Omulembe gwa Yesu Kristo oyingiza Yesu Kristo Yesu alina okola emirimu mu ggwe toyina kwetuulako. Omanyi okwetuulako kyengeza okugamba nti bakuwadde amaanyi n'obuyinza ate gwe wetudde buli kadde obeera weekaabirira ggwe wefeebya kinsimbye wano ate kyavuddewo pasita emyaka 2-3 mala nsabira muntu omu kati baabano abantu bangi bajja kubasabira kati ate gwe naawe w'emyaka 3 okyakaaba nze nkusuubira kusituka ogenda okola emirimu gya Katonda. Waliwo ebirwadde bimu byowona ng'osapotinze obwakabaka bwa Katonda. Waliwo ebirwadde bimu byowona nga nkusabidde. Waliwo ebirwadde bimu byowona ng'osize ensigo. Waliwo ebirwadde bimu byowona ng'okoze weekwatiridde n'emikono gyo okukola emirimu gya Katonda. Waliwo ebirwadde bimu byowona kwegamba ng'osinziza ng'otendereza nga bwe mulaba omwana ono ngeri gyayimbamu naye alina okubeera akatuuti ng'aweereza ng'asinza ng'okulembera abantu kugenda mu kusinza ngamba omwana soda okitegeera ate golooza ngutwalira ki si kye gwe Mukama naye jjajja bulamu omuleka amabega saagala omwogerera akatuuti ojja tuba tuli ku bizinesi tuba tumininga nti Katonda ali waggulu. Waliwo ekibuuzo ekyazze ku kyano mwe mulaka temutera soma comment. Omwana n'agamba nti abalokole bano baagala tulowoozesa nti basinga omumanya Katonda. Buli avaayo owulira gwa ku saidi y'abalokole Katonda nze amanyi Katonda. Mwagala tulowoozesa nti bali aba tebamanyi Katonda. Abalala bamumanyi kiringa nga bw'omanya omwana soda tojjangako kumulaba kwegamba tofangayo kugamba mwana soda mumanyi naye nomulaba bulabi nomulabako physically erinnya olimanyi Katonda mumumanyi erinnya mulimanyi mumumanyi bulungi naye era kyekimu tolina kyokyusa okitegeera Katonda teba mujerega teba muvuma naye ye lwakuba alina ekisa noba omuvuma noba omujerega asigala kyekimu okitegedde. So ebintu bino betwogera sometimes ebintu biri riyo tulina obujulizi obumu bamu babadde bankubira masimu kuva ku expo naye tugenda kwogera naye mu next expo bagita episode nsasoma nnyo ababanyonyole bangi tugenda kubiramu omu bamu bajidde wano ku expo nembasabira ne bawonera ddala nga namusanze ku buliri ekitegeera. So ebintu bye twogera bino tetuli mu katemba lwakuba enaku zino bw'obanga oli muvubuka tonategeera bya Katonda weetaaga owulirize nga tonabuuza ki ekibuuzo kubanga ebintu bimu ojja kuleeta olutalo mu comment section nga weeteekako ekikolimo okitegeera. Kyova olaba nze munayisoma comments this I have to do the work. I have courage eri ababuuza ebibuuzo nga biri positive abaana babaayo ne baŋŋamba musumba kyabadde bwe kiti tulina abantu bangi ababeera kubanga ne kati ne tuva wano olaba simu zibadde wano I have to pray ate naugamba nze ne ku export sina gwendeka oba muze 10 oba bameka mwena mbasabira mwena mbakansolinga era bona babuuze bembadde njogera nabo they will testify muwe bujulizi mulage nti Katonda omanyi Katonda bintu by'eggulu bino abantu abamu babitwala byakusaaga babisaagiramu nenda tobisaagiramu baagala kulaba nti oli alina omusamba gutta ku kyalo abatye naye Katonda Yesu Kristo bwe yajja waliwo ekisa ekyajja ne tukitu yajja n'ekisa ekipya
kwegamba ebintu bimu bikola ku lw'obulungi bwa Katonda si ku lwa bulungi bwo kyova olaba gwe ebimu tojja kola ki kubitegeera naye mpola mpola nsaba beera mugumiikiriza ojja kola ki ojja bitegeera eggulu gyeriri ne geena gyeri ate geena ddene nnyo ate eri eggulu ddene nnyo okitegeera eggulu lyo likoze eki ddene nnyo bw'obanga oyagala akakasa noonya musamize yenna w'amaanyi gendayo omusamize oyo gwe bagamba w'amaanyi obanga oyagala testinga bintu bino genda omusamize w'amaanyi omugambe njagala kutta mamma wange wataafe oyo muveeko genda ku mulala naye nkusuubiza ku bibiri bwataafe ajja gongobala mamma wo anti nga mpa amagezi oyo alowooza ebintu bino byetusaaga then jangu wa Katonda nawe kola programu wano ng'ovuma Katonda omuntu yenna ali eyo ayagala kuvuma akyale wo owulire nga wavoola nga wavuma ovume Katonda bulungi oveewo omuvume nkuwa mirundi 3 ojenge wano n'omuvuma tulabe obulamu bwo bwe bugenda kubeera awo mu maaso awo okitegeera so ebintu bino byenjogera biba bya buziba abantu omuti mukimanyi omutango gwe neetiika nze kusiiba kutwala message making sure nti obubaka bwa Katonda busigadde ku mutindo si bye byammwe bino obudde bwe malanga nsabira kati juzi nabadde nsabira parliament nga ngamba mukama prophecy gye wampa abo bakkiriza kukyuka leka bataasibwe saakuweereza bifaananyi nga prophecy mukama gye yandaga nga abantu bagenda kufa accident tebafudde baproving babuulire tewabirabye amakubo genyerige nayogeddeko kakati ebintu bino ffe bali ku saidi ya Sitaani bemuyita batuufu naye ffe abali ku saidi ya Katonda ate mwe mubeera mutuvoola naye ffe Katonda waffe gwe tumanyi ono Katonda nze gwe mmanyi oba gwe njogera naye oba oyo eyaleeta omwoyo mutukuvu ali wano kwegamba mwoyo mutukuvu ye buli kadde abeera alabula era bubaka bwonna bujja wano nsooka mubuuza nakkiriza ojja obuuze lunaku lumu ofukamire mu kisenge kyo kino nkikugambye gwa atakkiriza fukamire omale essaawa egi ng'ogambe Katonda naye Katonda gwe bebogerako oliwa omale weebake kati eno sala yange mukama ajja kukyalira akwerage ate ozuukuke enkya ng'otegedde mu Katonda waali kakati ekibuga kitukuvu tuba tunaba polishinga bulungi ekibuga ekitukuvu ekyo kigendamu abantu abatuukirivu bokka kiringa nga bwolaba era omwana yajeema ewaka bagamba oyo mwana ki yajeema waliwo omukyala yankubira ngamba mwana wange yajeema ne bamugamba nagaana nasigala nga bba nagenda ne yesiba irizi mu basamize mutafa bamukuba juzi bwe yabba ne bamukuba nasigala nga alajana ne bamukumako omuliro nasigala nga alajana nabagamba sijja kufa munsaleko irizi mugijjemu nkoleki nfe mwana yafudde musumba simanyi nakumanya sagala kino ekyo kigende ku baana balala ne musabira ne mugamba abaana bo basigadde bagezi mbalabye tebagenda akubeera ekyo nangamba kituufu musumba balabye ne mbasabira so bino bintu byetwogera biriyo enamba eriyo eriawo yokusabira eyo namba eri +256 746 18 22 41 eba yakusabira kwokka teriyo kintu ekirala muwagire crusade eno nja kusigala nga njogerako ku bantu mwe abali eyo muwagire bwakabaka bwa Katonda amanya nsigadde nze Pastor Edward omusumba w'ekibuga tulina leero album tugenda gitestinga taata mukaddako kale webale kubanga olabye kyemmanyi olina kyoyizeemu era olina kopikinzeemu kabeere ka nsonga mu bulamu bwo kkiriza tusinkane mu programu eddako for now bye bye. Export TV to the world.